Ku lunaku olwokutaano ekiro ekyakeesa olw'omukaaga olwa Ssabbiiti ewedde, ab'essomero lino lyolaba erya St Andrews Kagwa e Kabimbiri bagwamu ekyekango ababbi bwe bajja okubba ebintu by'essomero era baatwalamu laptop ne kompyuta nga nnya, naye ate baamaliriza basse omusomesa. Omusomesa oyo Miro Joseph ye yali avunaanyizibwa ku kulabirira n'ekisulo oba abaana abali mu kisulo ekyabalenzi kye bayita junior. Olwaleero mu kitundu kyaffe ekyagafeeyo twagadde tulabe abaana bano bali mu mbeera ki. Ojjukira ekikanga bwekyo ne bw'obeera muntu mukulu, naye ate era ne babeera nga bakulumbye wakati kitegeeza kusenguka. Twagala tulabe okusoma kuzzeemu, bayisiddwa mu biki eby'enjawulo. Kyentegeddeko nga nakatuuka ano nti bazze bayisibwa mu kubudaabudibwa. Bafaatha bazze, abakulu b'amasomero aga gavumenti n'aga private agaliraanye mu kitundu kino bazzeewo. Tugenda kubanga n'abaana bennyini tunyumyamu nabo, ojja batubuulire baawulira ki, baalaba ki ekiro ekyo. Nkwaniriza mu kitundu ekyagafeeyo tuli ku St Andrews Kagwa e Kabimbiri we tugenda okutambuliza. Omuyizi ono ngenda kubanga nyumyamu naye. Sijja mubuuza mannya ge, sijja kulaga kifaananyi ky'oba feesi ye. Njagala tutambule. Biki bye walaba kwolwo? Kwolwo amazima gennyini tewali bye nalaba by'amaanyi, naye nawulira ebigere omuntu ng'atambula nawulira ebigere bye ne ndowooza basikaali abakola ki abatukuuma ku ssomero. Saakifaako nnyo nensaba awo nenzirawo ne neebaka. Olwo ziri musanga mmeka? Saawa awo zaali mu 8 kitundu. Zaali mu 8 kitundu. Ebigere nga bitambula. Ebigere nga bitambula naye ng'engatta ezitowa okusinziira ku ya bulijjo. Za bulijjo ze mpulira mu ssomero. Engatta ezitowa. Obutagira nnyo obutateekawo nnyo nsasa goba kulingizaako wabweru. Nenzirawo nenkola ki ne neebaka. Basikaali batera okubeerayo oba ne bayitaayitayo keeyo? Basikaali batera oyitaayitayo eyo tulambulalambulako oba tuli bulungi oba ki. Kubeera oluusi lubaamu ekikugwako ng'oyagala gendako wa manju kati oba ofuluma bw'oti era osobola okukola ki yaba oluusi babeerawo n'akuwerekerako olumaliriza era n'oddayo mu ddoomu ne baggalawo. Kaakati kiki ekyaddako awo kye mwaddako okuwulira? Tetwaddako okuwulira kati ffe ku sayidi yaffe y'abawala tewali kyamaanyi kye twawulira, ne twawulirakoko batono abawulirakoko Musinde era ne batabifaako nnyo ne bakola ki ate nagamba kyekituseeko fa kyowooza kyeka si kyamaanyi basikaali kyeka balina oba kye bali okugoba abweru awo ki ne tuddawo ne tukola ki ne twebaka kubeera amataala gabeerako tugasuzaako. Omwana ono omulenzi y'omu ku basula mu kisulo abasajja bano ababbi mwe bajja ne bakuba tooki. Sooka ombuulire olowooza zaali ssaawa nga mmeka? Zaali ssaawa nga 7 ez'ekirabo. Twali twebase abasajja ne bajja ne bakonkona masita. Ndowooza masita ye teyategeera kyeka yalowooza nti baana n'aggulawo. Abasajja kwe kuyingira ne bamukuba. Mwali muwulira ebigenda mu maaso? Ye. Biki bye mwawulira oba biki bye baali boogera, biki bye mwawulira? Baali boogera mu Luswayiri tetwabitegeera. So masita ye yadduka alaaja n'abalenzi munyambe naye tetwasobola fuluma kuba waliwo abasajja abaali munda ne batugaana okufuluma. Baali bayingidde eddoomu yammwe? Ye. Bwe mwalaba baali bambadde batya? Baali mu bulaaka. Njagala ombuulire bwe bayingira baabagamba biki bye mwawulira? Ffe nze kye nawulirako nga bagamba waliwo omwana eyali ayagala okufuluma agalewo geeti ne bamugamba ddawo weebake oba oyagala obulamu bwo, era naye n'addayo ne yeebaka. Kati ki ekyaddako awo? Kwe kukuba masita ye n'agenda.
waliwo yatuukira wali n'afa nga ku dining. Mwolwo nga mwatya n'okkuba enduulu? Enduulu twatyo gikuba lwaki? Bandituse ffenna. Balina bye babagamba wongeri y'okubatiisatiisa? Oba like bwe baava mu ddoomu yammwe biki bye babawereekereza abasajja abo nga babigambamu? Tewali. Bo bafuluma ne bagenda tutwala gye baayita titwakola ki. Nedda kye ngamba bwe baali bafuluma ddoomu yammwe baabagaana okkuba enduulu oba baabagaana n'okufulumamu? N'okufuluma baatugaana. Baabagamba batya? Baatugamba tusigale nga twebase. Naffe ne tusigala mu buliri bwaffe. Okuva olwo kati muyisiddwa mutya? Okuva olwo abasomesa batuwa encouraging words era kati naffe tuvuddemu okutya tugezaako okuguma kuba batuyisa bulungi tusaba ne batugumya. Era ku lunaku olwo waliwo omusomesa eyayawukana ne Miro nga nnono yakulira ebyensoma ku ssomero lino erya St. Andrew Kaggwa. Omusomesa ono njagala naye twogereko naye ate tulabe bwe baali banyumya ne Miro biki bye banyumya era mbozi ye esembayo ajjukira ki? Omusomesa oyo Miro Joseph twali tubadde naye eggulo limu ku Friday twagenda mu workshop ku St. Joseph e Naggalama ku bikwatagana ne new curriculum eneriwo. Y'omu ku basomesa be twatwala ttiimu gye twatwala okuva wano era ne tuparticipatinga bulungi ate ne tukomawo akawungeezi ako. Kati ku Sunday twali tweteekerateekera visitation kuba abazadde baali bagenda kujja ku checking on progress n'okukyalira abaana generally. Naye Miro y'omu ku bantu abaali bagenze nga tebajjuza mu mark sheet n'azinsaba akawungeezi ako n'ajjuzaamu marks n'azikomyawo ku ssaawa nga 3 ez'ekiro. Ssaawa 4 ne tugenda okwebaka. Naye ekiro ekyo ssaawa zaali 10 abaana gurupu y'abaana nga 25 abalenzi ne bajja abamu bali mu shorts abati bambadde masaati ne banzuukusa dos. Waliwo obuzibu. Asikaali bamusibidde ku katebe ku veranda ya senior 3. Ate ticca Miro engwa gy'agudde alabika oba afudde. Nembeera shocked so much ne baneighbour bange baticca yaguminsiriza ne bavaayo. Waliwo wali baticca ni musima be banninaanye nabo ne bavaayo kuba baawulira abaana nga bampita. Kye nakola ne nkubira deputy kuba deputy ye ataasula wali manji w'abawala ku dormitory y'abawala ate head teacher ye asula bweru. Ne nkubira deputy ne mubuulira ne nkubira head teacher ne mubuulira twali twagala okugenda engeri gye baali bagenda nti Miro alabika engwa gy'agudde alabika nga afudde. Mulinze nalowooza nti oba oliawo akyali mulamu naye ate tuba twagala okugenda okulaba bwagudde. Ate head teacher n'atugamba poliisi etugambye tetulinnya ku kifo olw'obutataataganya kunoonyereza. Deputy ekyayamba n'ajja mangu ate ku ssaawa nga 11 poliisi n'etuuka. Abaana baatuuka ssaawa 10 poliisi n'etuuka n'etandika okukola okwayo. Yes sir. Mu mbeera eno abaana mubayisizza mu biki okukomyawo emitima gyabwe? Kolo lwennyini kye twasookerako nga n'omufuta natwalibwa twayita bwana mukulu w'ekigo wali e Kabimbi ku parish ne tufuna essaale yaffe enkulu y'emmisa era mu kubuulira ng'agezaako kuzza mitima gy'abaana. Ate kyatuyamba nti abawala abatera okuggwamu amangu twabasibira ku ensi zaabwe era bo tebaalaba na ku mulambo. Ate ne poliisi era bwe yali ejjawo omulambo guteeka ku patro gutwala e Kayunga mu mochare era yatugalagira n'abalenzi nabo ne tukola ki ne tubajjawo. Kati oluvannyuma ate enkeera era lwali lwa Sunday ne tukkiriza abazadde ne bajja kuba n'abazadde nabo baali batya nga balowooza nti nooba waliwo obuzibu obutuuse ne ku baana naye nabo ne bongera bakansolinga ate era ne mmisa era ne twongera ne tufuna wano mmisa. Kati ate ku Monday nga tunatandika classes twafunye assembly ne tubabuulirira ne tubagamba ekizibu kino tekiri wano wokka kuba ne mu kiro ekyo tuwulira nti baalumba ne Latifa waliwo secondary eryawo.
tubabuwa ate nabo n'ebyenswanjere baali bazze babiwulira kuba n'amawulire tubawa olupapula lwa vision n'olwa Bukedde on a daily basis babisoma so ne baba nga bagenda bali gaininga mpola ate ne baticha twabasabye buli lesson gyagendamu abenga agezaako okuzza emitima gy'abaana era nawe tuli wano okutya tekugaana kubaawo ne tugenda tuli gaininga mpola ate obukumu baabufunye nnyo kuba poliisi yatuwadde recommendation tuleme okuddamu okukozesa ab'obusaale kati oli musirikale waffe ye akyali mu ddwaliro bayirawe bamulifaalinze from Kayunga tumulago naawo ng'embeera yeyongera okuba obubi bakuba recent information gye twakafuna batugamba ayinza okuba nga anaatereera eneemulago gye yatwaliddwa kati ekituyambye abasirikale bano aba companies nezikuumisa emmundu baatuuse ku ground ate abaana awo ne baddamu naffe kennyini abakulu kuba naye ate akabagikoze ku mukulu munnaffe tugenda tuligaininga ekisikolo ekisa kya Katonda tusuubira nti tujja kutambula obulumbaganyi kasita butaddemu lunya lya paatiri n'eryamwana yamwe omutuukirivu ayi omukama Mr. Miro muwe ekiwumulo ekitaggwaawo kimwakire atebenkere emirembe ayi omukama muwe ekiwumulo ekitaggwaawo kimwakire atebenkere emirembe ayi omukama muwe ekiwumulo ekitaggwaawo kimwakire atebenkere emirembe emyoyo gy'abakkiriza bakadde baffe baganda baffe n'omusomesa waffe Mr. Miro nga balina akabonero k'okukkiriza omukama agikwatirwe ekisa agituse mu ggulu mu kwesiima amiina. St. Andrew ndi wano olwaleero ku lw'abamemba ba board okwebaza Katonda okutuyisa mu kizibu kye twayiseemu. Manyi si kyangu kyakuvaamu mwene ekyo mukimanyi naye awali omukama oyo gwe twesiga ebigezo biva gyali n'ebirungi biva gyali era Bayibuli egamba nti erinnya lya Mukama lyebazibwe. Nzize kwongera kubagumya okusooka okwebaza head teacher n'abasomesa okuyimirira naffe ate nammwe okubeebaza okuba nti mugumye ne musome Saala ate ne mubeerawo katuli mu kibiina. Njagala okubategeeza nti bino ebibaddewo tebisoose wano mukimanyi. Likyali kasawo nekigenda enswanjere ku seminare. Imagine seminare ne bayinga ne tabernakulo wali omukama ne bamuyuwa eri kizze waffe ne ku Latifa kyaliwo. Tusaba kikome wano. Omukulu w'essomero baamukubira bukubizi ssimu kubanga tasula ku ssomero lino naye njagala tulabe emboozi ye kiki ekiddako oluvannyuma lw'okulumbibwa kw'essomero. Yesu wabaddewo okukaaba, wabaddewo okwekubagiza, naye kiki ekiddako? Njagala tutandikiraawo okuva lwe bafuna ekyekango kino biki bye bazze bakola. Okuva lwe twalumbibwa abaana tuzze twogera nabo era okuva ku lunaku olwo tubadde n'emmisa ez'enjawulo. Bafaatha batusabidde emmisa ez'enjawulo boogedde n'abaana. Twafuna ne Vika General najja n'ayogera n'abaana ne tufuna abakulu b'amasomero St. Kalemba, Seat of Wisdom, St. Cyprian ekyabakadde, St. Joseph's Secondary School e Naggalama, bonna bazze ne boogera n'abaana okubagumya ate naffe ne twongera okwogera n'abazadde. Abazadde twabawa n'omukisa ne bajja ne balaba ku baana baabwe bongera balabako okumanya nti bonna we bali balamu ate bali mu mbeera nnungi. Ne bainteractinga n'abaana era abaana ne babanyumiza ebyaliwo era we tuli kati abaana bakkakkamu kubanga abasomesa bonna twabagambye buli lwogenda mu kibiina fuba okuzza abaana bano kubanga ng'abaana abato memories zisigalayo n'ebisigadde. Wenjogerera wano lessons zonna zigenda mu maaso era abasomesa bonna we bali basomesa abaana okugjako lessons ezo ezaali ez'omusomesa.